Oluvannyuma lwa kompyuta esibwamu 5 okubbibwa ate nga wabulayo ennaku ntono nnyo. Uwe tutuukidde ku ssomero lino ng'abayizi n'abasomesa basobeddwa engeri gye bagenda okutulamu ebigezo eby'akamalirizo oluvannyuma lwa kompyuta zaabwe okubbibwa. Kompyuta zabbibwa mu mbeera etannaba kutegeereka. Abaana bagenda kukola ebibuuzo. Tulina okusomoozebwa ku kigenda okuddako. Era omuntu yabba kompyuta zino yali azimanyi ng'amanyi okugikozesa ng'amanyi n'obulabe bwagenda okutuusa ku ssomero. Essomero lino minisitule y'ebyenjigiriza yalikwasa disitulikiti y'e Buyikwe era nga yabaweerako ne kompyuta eziwera ddala nga mu kutulambuza ekizimbe kya kompyuta tusanze wakalu. Kye twaddemu okuwulira nti kompyuta ezisinga obungi baazibba naye ate nga tewaali kumenya minyolo era tewaali kumenya nzigi nga kitegeeza nti abaazibba baali munda mu ssomero era nga n'ebisumuluzo babimanyi bulungi. Kino kiwaliriza omubaka wa Buyikwe South Dr. Lume Bayiga okussa ku nninga amyuka omukulu w'essomero n'annyonnyola wa gye zaalaga era ono alumiriza mukama we nti yaterekanga ebisumuluzo bya laabu. Omuntu alina emmanyi tasobola kukola ekyo. Ni CPUs, monita zonna zirinda ne CPUs ne UPS kati yajjako mutima gwa kompyuta. Wabula yakulira essomero lino Haji Sulaiman Muwanga alambuludde bw'ate ku nsonga eno. Of course it is the government which gave us those computers. And we are requesting that if there is any volunteer who can at least provide us. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Seryange Christopher akulira akakiiko k'ebyenjigiriza e Buyikwe balambuludde bwe bati. Tebamenya kizimbe ebisumuluzo bye bakozesa ne baggulawo ne bazipaakinga nga bye baagala ne bazitwala. N'olwekyo twalagidde kawa yazzeemu awandiikira omukulu w'essomero amuwe lipoota entongole ennyonnyola ku biki ebyaliwo. Ebizibu byo teriri ku ssomero lino lyokka wabula amasomero amalala ga gavumenti abakulu abagatwala nabo batubuulidde ebibasoomooza okuli amabanja agabatuulidde n'ebirala. Omuzadde ne bw'omugamba mbuno batotyoba emitwalo 10 bambizi mu kalubizo omwana amaliriza ayinza n'okuva mu ssomero. Agenda kukola ebibuuzo naye nga naye wadde nange mugamba tukoze tutya. Wetutuuse almost tulemereddwa. Osindika omwana akuleetere ku ssente tumubanja mitwalo 4 n'akuwa omutwalo. Omubaka w'amaserengeta ga Buyikwe Dr. Lume Bayiga Saalongo ategeezezza bw'ati. Nina obwennyamivu nti newankubadde nga essomero lyakola alipoota ti kompyuta zabbibwa tetunnafuna kivaayo mu abo betusobola okuteekako essira. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. I wish you success for the candidates of Senior 126. Kozo olunaku olwaliro briefing sinaffe tubaagaliza birungi byereere. Katungulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tovaawo.